25 years down the road, through thick and thin, ups and downs, we are still here. No matter what, we are still here at 25, creating self-reliant citizens through providing quality education, which is our mission. Being the leading school in formation of holistic persons in East Africa is your vision. Strive for success is our motto. We are still growing greater and greater, stronger and stronger, going higher and higher. It's a silver jubilee. Jubilations, jubilations. At 25. At 25. Jubilations everywhere. Cyprian, at 25. Jubilee. Basebone banyabo katusanyusa okubalaba mukoleka amakubo abatuwagaliza ebirungi abazadde ab'emikwano bano okubasenjayo Cyprian High School, in the year 1997, we saw your birth like a little baby. No one knew your mission, nor your vision. One day looked at your points of weakness. You used them as lessons in your mission. You capitalized on your strengths and opportunities. No parent could afford to shadow your vision. You are a dream come true. No one knew you would come this far. You have mothered nations and generations. You rose like sunshine in this generation. You're the hope of our nation. St. Cyprian High School, I would rather be nowhere else but here. Remember, it's 25 years. This is our story.
ebiwendo bitwongedde maanyi kyokera litandika Dr. Cyprian tatuvema kumwa. Dr. Cyprian Chizitoranga Eni Master Kaloni Katonda bawe chiumulo Era denyo lista kamya Tufunye omugiso kwaniriza Eni yobikuta bulungi bitambula Tujja kumalako sensi kuyabiwama Jetulaka watanga Tuweze Cyprian School Chabakadde Chabakadde gwe maama ne bwendigenda wa ndidda eyayo laffe oliyola n'abalijja twandibaddewo ku 5 ne tukulabako ng'oweza 10 nkakasa siribaawo naye ekisinga obukulu mbaddewo ng'okuza emyaka 25. Because we have walked the talk, waved the flags high, shout now, because it's a silver jubilee. I see freedom. I see us going higher. See the champions in us. It's our jubilee. We are proud, very proud. St. Cyprian High School. Cyprian Chizitoranga tata wandibaddewo n'olaba bino laba kye tufuuse olwaleero ebirooto bye waloota bibino birabwako kye watwagaliza ffe kuba bulungi abataakulaba nga baakusuwa nnyo abaana baffe bandikulabyeko kale kabakusomeko kubanga emirimu gyo tegirisanguka. St. Cyprian High School Chabakadde ekyali ekirooto kyo yasomesa bakadde baffe esomesezza ffe erisomesa abaana baffe kwosa n'abazzukulu b'abazzukulu b'abazzukulu baffe. Twandikulabyeko omulundi ogwokubiri singa kyali kisoboka naye tekisoboka. Hummula mirembe taata. Ziggy,
kyogerwako nti twaliwo bwe tutyo naffe n'abaliddawo tuli bagamba tiwaliwo era walwana okulwana okulungi n'okuwangula. Olugendo luno tulutambudde tegabadde maanyi gaffe naye ekisa ky'Omukama n'obuwagizi okuva eri mwenna, the teaching and non-teaching staff, our board of governors, the late Dr. Cyprian Kisitolwanga, kitaffe olijjukirwa ebbanga lyonna, ba head teachers mwenna abaweerezaako wano, abasomesa abaliwo n'abaaliwo, mu ensonga etufudde ensonga, abayizi baffe abaliwo n'abayitako mu St. Cyprian High School ekyabakadde, Honorable Dr. Jesse Muyingo, kitaffe Ssaabasumba Paul Semwogerere, abasumba baffe abeerugazi na buli yenna akoze kyonna ekisoboka okulaba nga St. Cyprian High School kyabakadde ebeerawo, tubeebaza nnyo. Abazadde baffe abatwesize ebbanga lyonna tubeebazizza nnyo nnyini ddala. Omukama abawa omukisa mu myaka gino 25 beddu n'egiriddako. Obwakabaka bwa Buganda bubadde mpagi sseddugge mu kubaawo kwaffe. Awangaale ayi Maasomogi. Tubimanyi kati bye batugamba ebintu bye twasomako tubirabeko baffe lugomo tubikudde bye batugamba n'ebyo bye banyumya tubirabyeko baffe ku mulembe gw'omutemi guno naye okuva lwe watuuzibwa mundamulonde abajjajjaabo waliwo abaseka ekuguno mwe bali era batuseka watuuzibwa oli muto kabaka ye abeera kabaka byotikoledde tebikolwa mutiitiisi nenegenderawo. Mwebale nnyo